Awaka tubeera n'abantu bangi era oluusi olw'enfuna entono twesanga tulina TV emu olwo nno ne mulyoka mwereega ebikya nga mukaayanira limooti. Kati ggwe yakoowa okwereega n'abaana tunuulira saayansi ali mu kitanda kino eky'ekika kya Medford TV bed. Abazungu bakyatuleka nnyo emabega anti baleese saayansi ow'ekitanda ekirina ebifo ebibiri wansi ne waggulu nga kino kirina TV ssaako ne wookyajingira essimu. Oyinza okwebuuza nti ekitanda kino bakikola batya okubeera nga kirina TV okuli ne Bluetooth. Kiyita mu mitendera egy'enjawulo omuli okukipanga, okukiwayalinga, okukisibamu emisumaali era nga weetaaga ebikozesebwa eby'omulembe okubeera nga kiri ku mutindo gw'okyagala nga bw'okiraba wano. Nga kiwedde kirina eppeesa w'onyiga TV neyeggula n'evaayo olwo nno n'otuula ku buliri ng'eno bw'olatta ate bw'okoowa teweetaaga kugenda ku switch ng'abalala bwe tukola onyiga ppeesa oba limooti olwo nno n'evaako ate era neyeggala n'eddayo weebeera nga kiba kizibu n'omuntu okumanya nti olina TV mu kisenge kyo. Ekitanda kino kiri mu mawanga agaakuledda omuli America, Bungereza, Germany, Mexico n'amalala era nga kigula buwanana. This is Kingdom TV.